basically when is a request oji wano waggulu nkulabe oli mu private sobola kusindikira request gwe jimpereze ojo tubule ekikyoyogera mu comment yawo ndaba mulinga abali mu kayana si yaweereza biswanka sente naye kenyini yawandiisa awo nawandika nti I've sent 130 yampadde dda wano 13 Kabata I will give you olukumi I will give you kazi nayenza okuwa olukumi biswanka comment yiya awo comment iyo gisome oba agamba banange Akiki sister wange wawandiise namba ntuufu did you write agambe wabeera walina video ye waba walina video ye yakuwa olukumi bw'oba olina video ya Akiki nga bali mu kumufumita ng'azannya bukina akugga kanteereko wetukakasa nti yeye bampa olukumi gwagambye nti akayina I am too English sorry I am too English basically agambye eki I am too English sorry ama newe nawadde mugambye erinnya lyange yaga erimpandiikireko bambi mbutabitegeere ebyoluganda and basically come over in live, send me a request. We want to talk to you a little bit. Basically, send us a request. We want to talk to you. Come over on. Oluzungu lwenfuwako bakadama tebasobola dutegeera. Oluzungu lukanyola nange nanyini londutidde. Let me never want to basically where the basically narinkai Brazil agamba because Brazil bamuguze nika swap de Brazil ni chechi kuyombya ate we mutinze mukazi musajja otegedde otya nti mukazi uya agambe aweereza atya request atamanyi nakuweereza request bw'abanga yaweereza dda biswanka sente kitegeeza ayina maaso bulumu n'endala yogera luzungu anti yogera luzungu ngeri gyakwata andi agala kutuweereza request ajje andi tamanyi mugambe akwate mukaddula akola atya kati ne lwaki bagamba tebakuwulira ngaze nkuwulira bagamba tebakuwulira ngaze nkuwulira nguli bantu tebakuwulira igwe mboli mu mute ate nange ndabako kasayini ka mute naye ate agamba ali mu mute katurebe tetumuwulira bane mwe temumuwulira ate ffe tubadde tumuwulira wano waliwo ayagala okuba ku biswaka sente yamuwadde ayagala mwongera ndala naye abadde abuuza biswaka ayagala bakwongera emmeka sente simanyi nazenjagala naye someone has to help you. You look down there on your screen near to where you comment from, okay? Skip like let me see, skip 2 functions. One function has abana banchogere ntya jogera bo wetaaga sente down in close to where you comment from.
skip like I actually you don't skip any function. That tap in that very function that has the emojis that look like a person, that card drawing that look like a person. You tap, they will show you send request. Near Rose Flower. Green screen ya kalabe. Na omuntu ng'ayagala ssente ayogeza maanyi. Bana. Near Rose Flower. Kako. You come and tap in that twin sister and brother and sister. You tap there, they will bring you up. Kaka. That nankani, that where you see that flower, then you will see that twin sister and brother, then you will see that emoji like a doll. Then you tap in that brother and sister, then you will come up. Tulina okukola ennyo n'okuweerera abaana. The one which is a pink and blue. Green, see green. That is a green. Hey. Green and pink. You tap into that one. Then you will send that request. You come up and give us more money dearly. Kanabo bazze. Noteekamu oluzungu oluwero omukazi ayagala kukugulira mufaliso. Mukazi musajja. Mujja gamba mukazi nga musajja. Ajja tumuwulire. Unazze. God. Mukazi. Sitebye. Oh my God, I've joined right now. Oh my God, hi. Hi. Oh my God. Oh my God, I should be sleeping right now, but I'm on your TikTok live. I should be sleeping right now. Yeah. Yeah. How are you? I'm fine. I can understand Luganda, like I can speak Luganda kind of thing, but I can't read Luganda. So that's why in the comment I was like, can they type his name? Because I can't read Luganda. So when all the Ugandans were texting me in Luganda, I was like, oh my God, what are they saying? Because I can't, like it's a local Luganda, but it's not really that good, if you know what I mean. You know what I mean? Where are you? And I've never been on TikTok live. So this is my first time being on TikTok live ever because I don't use TikTok, and I've never been on TikTok. I've never been on TikTok this long in my entire life, like this really like early in the night. But it's like it's been so funny. Like the conversation it's been so funny that I've actually been laughing. So when you are telling me like, oh my God, send a request, I'm like, I've never been on TikTok live because I use my TikTok for just watch videos. I don't really have a lot of like Ugandan TikTok, so I don't even know how your TikTok live came onto my phone. So if you know what I mean, I know my Luganda is really bad. If you want me to speak in Luganda, I can speak in Luganda. Because if my English is too much for you, I can speak in Luganda. Yeah, yes, your English is too much for us. Obviously, I'm gonna have to mix it with English and Luganda. Please don't. So where are you basically? Where are you? So I grew up in England. So I grew up in Liverpool, but I live in London. Well, I live like somewhere like between Birmingham and London, but I grew up in Liverpool. So I came to England when I was like 6 years old. So I'm like 23, so I'm quite young. Yeah, so I'm 23. Sister, slowly. Okay. So right now you are married there. You are married there. No, I'm not married. No, I'm not married. How old are you? I'm 23. You're still young. You're still young. I know. But I grew up here. I came to England. My mom brought me to England when I was like 6 years old. Sister, so I grew up here. No, you were student. I'm not putting. No, I grew up here. Like I work here. Like I grew up here. I went to school here. Everything. So I lived in England all my life. I came here. Najua nonga these years. No, miaka mukaga. Yes. So I just grew up here. So mukaga 6. 6 years in London. No. Yes. No. I came here when I was 6 years old. Yeah, in London. Yes. Basically, you know Babs?
Do I know Babs? No, I'm not really too much into Ugandan communities, to be honest with you. I don't really know much Ugandans. All of Because that, I somebody don't. has commented here that you're friend to Babs. Who is Babs? Is There that is one Emmanuel? rich auntie. We have No. one rich auntie I'm too here. young. I don't know Ugandans in England. Oh, I'm no. so sorry. I'm too young to associate with Ugandans. I don't know. Kuna bikomentiza bijengwa. No, I don't know these people. Like all these people, I don't know them. I just no. I've been to a few Ugandan events, but I'm not really into like a Ugandan community like that. No, Ugandans banyins are here. Too annoying, too hectic, too gossipy. I don't want. Someone has said that stop playing into their data, please. Okay, then they can leave. Please, if you cannot understand the Don't Tungu. Don't go away. Blaze tutugobera muntu wamma. Genda. There's a local Luganda because my Luganda is actually quite decent. So it's a local Luganda if my Luzung is bad. So I think maybe the comment section might like it's my Luzung is too much for them. But so local Luganda, if that's So fine. ukugera Uganda. So we were kono guys said. Oh yeah, it's fine. It's just I was just Chimbanenga I was on your TikTok live because normally this time better never say but because the TikTok was so funny, I was like ha. I know about him and obviously I have some of his music into my playlist. So I was like, you know what, I actually like his music, so why not? So I did and I was like, Ayugeranga Bianca. I like Bianca. Actually, Bianca has talent. You know, you Ugandans just to more opportunities, but that boy has talent. You know Bianca. I do know Bianca. Yes, I do know Bianca. You know, and that talent, he can dance. He's really good. Singing you know UK, you'll be making a lot of money. And they that backup dancer about Davido and Burna Boy, making a lot of money, a lot. So in that talent is just Uganda doesn't have opportunities for him, to be honest. Kati wade walakwongerayo no guys sente. I don't mind. I can give him obviously. I don't know his situation. You know, I don't know much about his life. I don't know. It's For very me, I bad. just. I don't Then have I go I don't have TikTok power. live and I'm hearing the Siribulunji, Sina, Chiwakusula, la 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 la. I was like, oh my god, you know. So I was like, you know what? Let me help. Like since I'm still at work and I have some spare cash to send, why not? You know. But Send more right now. I need to know the reasons why I need to send more. Obviously, I understand. I think there was a lady here who said that he needs a mattress. Yeah. So I don't know how much that costs. But obviously, 1M. if me 1M, Yeah. a mattress is Yeah. that cost 1M. Not in That is Uganda. for- Listen, I come to Uganda every year, and I'll be in Uganda this December because I'm hosting Christmas. I'm hosting a Christmas for. My Ugandan friends. Bed sheet and the blanket 1M. I can put that in my budget by the ending of this month. I don't mind. Simanyi biswanka. Simanyi ani Bianca. Tuyinza okwogera ne Bianca. City Bianca. My name's to be honest. To give you my Ugandan name. No good, no father, no good. My Ugandan name is Yani akukubira kubira. so Zendi Mulongo. So, but I Zendi can help you with Mulongo. this. Yes, I am. I have an identical twin. Biswanka yogera ensonga yo bisikala agitegeere nga Yeah, tannagenda. and if he needs any more help, obviously I have his details. Obviously, Zomuntu, I have friends in Uganda that I help all the time. Zomuntu, it's on random. There's work sending Zomuntu on a random day. You know, them sending a send without even them knowing. So for me, I don't mind because details there in my phone, so that's completely fine. So you'll be expecting a lot of payments from me, even if we don't talk, because we don't have to talk. I'm not a TikTok person. Talking of course I'm on TikTok, you might not even see me again on your TikTok live ever, but I have your details. So for me, just know this. I'm pretty sure in my details it showed you my name by Josephine, because that's my first name. So you should know now my name. It was Josephine. So you will know that in the future to come, you'll just see payments coming from me, Josephine. And obviously it's not a random because it's Zomuntu. Because I feel like Ugandans they want to, they give you that ick of like begging. I don't like that because Zomuntu once it puts me off. Zomuntu I go willingly, you know. So Weeyagalidde. yeah, so Zomuntu Kingambi like Zomuntu so to send it right now without them knowing. I was like, oh, what's the nigga said? Why is this guy? Just take yourself out. So Zomuntu like that. So Tingambi is it Biswanka?
This one car I have details ekati. Like honestly to go nyinzo musinga man on a random. So he now nina by so he just has to expect a lot from me coming moving forward. You know, nyinzo musinga 500 do no 300. I'm not a cheap babe. So why you going more 500 pound, 500. No. It was nyingi. 500K. The Uganda. 500K, mitwala atano. Yes. So that's great. That's great. So he just has to expect from me, you know. So your number in so yeah, within the coming weeks anyways, just expect a lot of payment. And you can give feedback back to Kabata. You can give him back feedback that, you know, like I'm someone don't want to honest to God. When I'm making I do it. Like I'm really, really good on my promises. For real. That's the kind of person I am. You are born again. And no, I'm yes. We understand you. We saw how we basically. So cause you know, I only want to thank her. She has done good. She sent me 130 already. Yeah. And Munang. Let me give you an example, right? So cause you're not hosting a Christmas party in Uganda when I come in December, so you're not PA. So and I feel like my PA is always very stressed because I'm always organizing stuff. So last week in our PA I get 1M. I'm got 1M. Wait while I do whatever you wanna do. So that's how I am. So you know. Yeah, of course. Why not? No, see now it's just in this life you need to enjoy life. Life is for enjoying. I don't want to, you know, at times the Uganda, I understand Ugandans, people are really struggling. People are struggling everywhere, but I understand that. But you know, when you have really good people and people are willing to do things even in their off time and they're tired and do without complaining, you reward them. Why not? You know? Mwabali mu comment yabagamba mbu 1M with nothing. Bannange yawa munne million mwagende out. Kati mu chechi baluma. And I pay him every month. I pay him every week actually 500K every month for just being my PA. So that was just a treat. Just a treat. You know? So for me that's how I do. I work for my money. I'm a young babe. I do my own investments. I have other things, you know. I make money on every single month. I'm having an income. What can I not share with my friends? What can I not share with people that are good to me? So that's how I am, you know. I have great friends in Uganda who do things for me and they don't complain. Might as well treat them, you know. Go for a spa. Gonna cook massage. Go to Serena and eat a salad. Why not? Go eat frog soup. You know, go try sushi. Namu 800 are gonna try sushi because he had not tried sushi in his life. So yeah, why not treat people? Yeah, because that's what I expect. That's the kind of level I put other people on. It's the way I carry myself, you know. In this life, reputation is very important. You know how you carry yourself, you have to have people carry. You need to have that kind of reputation around people around you. So you need to give them that same treatment. So then, reputation is very important. I know. These people can actually trigger her. Because just Sagara, you know, I was selling this to my mother, just Sagara, because seeing a lot of Ugandan TikToks, you know, Naya realizing about Ugandan TikToks, they come on TikTok, Kuvuma. Oh my God, Ugandans can give you a headache. Like you people don't know how to use TikTok. Muvumi. You know how Nigerians they actually come on TikTok and they make money. Okay, cool. Within 6 months, Ugandans kuvuma. I don't understand, and I feel like people actually enjoy that. You know. No sanga abantu like me on SB so to try to go but I'm just like you can be on live until 3 o'clock in the morning with data, but then you're chatting about you don't have money. So it doesn't really make sense, you know. And the thing is, Ugandans they enjoy people abusing each other. I don't know why. They don't want to actually have someone to come and actually advertise their business. They don't like that. They don't like to support that. So I don't understand that.
So there, you know, but I like this. I like this one anyways. You know, I've seen a bit of his clips. The only thing said Sagala, you need to look after that little boy, that Nangi. That little boy is actually so cute, you know. So you need to look after the boy. That's why in the comment section, I was like, you know what? If you look after the child, I'll help you. I think I made that comment, but obviously didn't see the comment. So because I feel myself like, you need to look after the baby. Why not? You know. If you can't look after your baby, I can look after your baby. I don't mind. I don't mind giving your woman a salary of every single month from me. Like, listen, kids are important. So I don't mind doing that. Haven't these people triggered you to send me more actually right now? No, it's not by force. I already said I have your details. You know? There's tomorrow, there's the next day, there's wherever. I have your details. You will just see an income in your account automatically. I already told you my name. The first name that comes off when you get money into your account is called Josephine. So that will be me all the time when you see me. Thank you very much. Karen Josephine. Thank you so much. Karen, I get never can 2 a.m. It's happening so much. Yeah, it's gonna be 2 a.m. in the morning. So Not forget to get it to Ebake. yep. Karen, see you tomorrow. I won't be there tomorrow. I've followed you though. I've never followed you actually, but I've followed you if you've noticed. So I have followed you, but I won't be on your TikTok lives because but I was just awake. He was actually out of luck. So you know, Biswankwa, I think he was just out of luck, to be honest. Because I'm never on TikTok at this time ever. So I don't know what happened. So I guess it's just out of luck. Thank you. It's God's favor, Mnange. And all this what I type in Uganda, unfortunately, I cannot read it. So if they're abusing me or saying nice things, I don't know because I don't care. Because I can't read it. I can't say that either. Kare. Okay then, Banange. Good night. Good night. She's passing through a lot. She's passing through a lot. Kale abadde asawa zigenda kuwera 10 ez'okumakya iswaka tugenda muta agende oba kati agenda kuwummulamu oba agenda kukola kiwerono tewali gyenzira ndirawuze nga bw'okiwulira iswaka talina tv mu nnyumba amuwadde mmeka waliwo abuuziza nti amuwadde mmeka banna amuwadde zize iswaka obedde ali wano abakaabira temwamuteereddeko. She gave me some good money. Actually naye kenyini yewandiikidde n'agamba I've sent 130. Yasindise yawandiise mu comment section yawe. Asinze bangi abataayaaya obedde omusajja ali wano asoma ennamba 130 zimmeke 130k 130,000 mitwalo 13. Ezo nyingi. Yes. Obedde tewakyadda mpanga nga nsomye kanamba. Obedde oli wano osoma ennamba bakutunuulira kati akoze bulungi. Waliwo ne yampadde omutwalo in the first place. Oyo bamuyita yaka bamuyita siipu yagaba ogwo omutwalo wano tumumanyi kasoma akanamba ogusemba tomanya tugenda okusiibula tulabe ekiddako zino zigenda kubeera ssaawa 10 dakiika 7 okubeera essaawa 10 ez'okumakya. Kasoma ogusemba 0757 13 29 72 0757 13 29 72 0757 13 29 72 Muwanguzi Joshua. Muwanguzi Joshua gobalaba mu simu yammwawo Biswaka okuba watandika okuyimba music omulaba otya? Music yalega lwabeera bano bannayuganda bakwekalizaamu kati we bakusaako eryanyi naawe n'obalaga nti opondoose nze nga mbeekalizaamu yadde biba tebitambula bulungi nga mbeekalizaamu mbeekalizaamu buli kaseera mbabeerako ku intaneti kuno ne mbasumbuwa yadde tebitambula bulungi. Olinayo akalungi kewaafunyeefunyeemu okuba lwe wamutandika? Akalungi ke nina kubanga mmanyikiddwa. YouTube zo zikola zitya? YouTube ezo mu kusooka nnabe nali nkwatagana nabo
Munu munange yagenda nesebo ye n'awandiisayo amannya ge mu kusooka nga ndowooza nga yakuŋŋaanya ssente biki byonna nassayo details ze ez'abantu nabibuuka luvannyuma nti ne YouTube esasula juga nze nali sibimanyi nti ne YouTube eba esasula juzi wano lwemanya nti ne music bamudistributi nga nze nakolanga nga nteekayo obutesi simanyi nti ofuna ne distributor nakudistributingira music okugenda ku Spotify biki juga ne Spotify eyo naye wakuŋŋaanyayo ssente entonotono so ebyo byonna nze naye simanyi nakabimanya music we yasooka munu yamukuteerayo eyasooka oluyimba olwasooka nali mu Fangoni kati ngaera waliwo Sadamu wa Fangoni era naye yali abikola sibitegedde ng'awandiisiza music ng'amutaddeyo nga era amutadde mu mannya ge biki eyo ku Spotify nga byonna akozeseza email ye lwabba nti nenvaayo nga nakakola lumu kati era wenavaayo nenkwataganako ne Munu awo katono kate no ye tetwakwatagana nti oba manager just we namuwa YouTube kozia we yantuukira okukwataganamu naye yali ayagala mukunkolera video ku bwereere nga yensonga namba akayimbako kalungi katukolere video kati yuka video erina okugenda ku YouTube nze nga mbeere no makinde yabeere iri Kasubi ne mugamba kwanguya ate mbw ate nze male kujja eya kankuweereze details ologinge mu YouTube opostinge video ogi uploadingeyo munange yewe yabigira kumbe bo babimanyi nti YouTube esasula ye yasayo details ze era we nagenda nga ku AdSense wano juzi nga mbitegeddeko nga ndabayo mannya ge Bukenya Abati nga kiraga byeyawandiisaayo okufuna ssente yasolooza kale kitegeeza gwe kubanga lyoyimbidde tonnafuna 10 kyonna kuva ku YouTube channel ofunamu bukubeeramu awo sijaga nti sifunamu obumbeeramu anko tidi nenge kyekyamaanyi kyeninga kyenina nti ninawo linnya kyekikulu kyenfunye mu music kyokka naye nga kubya ssente era ndaba ozi nagulayo kaate ekipiki ate era ekipiki n'ekitunda mabegaawo nga kifudde nnyo nga tekikyatambula nagula kisekendi ati wagulayo ku pikipiki ogufu ne gunfiririra nengwejjako ate emmotoka gye walaganga kiraganga ku mmotoka emmotoka nze nabeeranga mu yakyali wange nentuulamu okukoleramu ka vidiyo just siragangako ku mmotoka nti yange senga tobadde mu byakuyimba wandibadde okola buli muki kati nze ekyamazima simanyi nandibadde nze era nali nvuga mu booda that's why nze njagala nnyo piki alagala kudda mu kuvuga booda bayizo oba ndiko omwoyo gw'obwavu olimanyi bwe ngenda mu mmotoka oluusi wayiwe mba njagala kusesema ogenda kuba omuvuzi wa booda gwe nange byansobola oba ndiko omuzimu gwa bunaku paka nze njagala nnyo piki munaye wenninya mu mmotoka emmeme ensinduukirira nga wadde bakuvuga iye ate era ebiseera ebisinga baba emmeme ensinduukira ndowooza ogwo omuzimu gwa bunaku oliko omuzimu gwa booda kyeka muzimu gwa booda ate era nagirimuko ate ne booda nali sifuna basaabaze anti nga booda sikinenya nnyo ebyo ebiseera nga ndi muto nnyo kale kati wano anka omusuumuseemu kugina emyaka 2 gye mmaze ku intaneti nga mmanyikiddwako naye kale ate emyaka nga 3 emabega infact ku intaneti mmazeko egiwera 3 kati egyo emyaka emabega ate mbadde ndabika muto nnyo kati nga booda ku siteegi yaffe abasaabaze bwe bajja sifuna soko waliwo ayagala okuweereza ku ssente bye bamutani kaluthe Cletha ayagala kuweereza ku ssente Cletha eri 0757 13 29 72 waliwo n'amanya ngereeta omuzimu gwa Lubyanza alazeewa badde nkebeddeko nga ndabye ka message wano nga njagala confirminga ereta waliwo mwami mukyala Flavia
oba yani oba ye Cletha tosoma linnya lya message okuweereza. Oh, sorry bannange. Olabye eki? Waliwo emessage enteereddeko kakasente. Meka. As. Ziri meka? Anteereddeko ekyabiri wano. Katobedde okaaba ennaku. Bambi neyanziza. Madam Cletha, is it you? Or? Ina kuba oyo Cletha? Ayina kuba yo Cletha yakuteereddeko ezo. Thank you very much. Lirinnya balisoma batya? Cletha, Madam Cletha. Cletha, thank you very much. Ate ono agambye itizimi ani mutuufu bakwaba abayaayi naawe oli akayazi kuteereddeko. Oh. Thank you very much. Omukama abaddizeewo. Yazikuteereddeko obedde okaaba. Akayazi kuteereddeko oyo. But Cletha yangamba ku mentioning amanya. Cletha ereta Joshua muwanguzi. Cletha asked for name. Nfune boda mbyanze bannange era wemba nsobola ogifuna boda nze nsobola okubyanza oba bawajinjiwamu oli muyimbi todda mu boda naawe lwaki okulodda mabega nedda so I said already Cletha yaziweereza Cletha yakuwadde. Thank you madam, thank you very much. Anti mbadde ndaba bizaabuzibwa kati omufolo wiyinza oba togaba folo naawe oli sita. Why? Omanyi abamanyikiddwa Uganda temufolowinga bantu mwe muli basita. Oli akuwadde akasente ketuno following Lwabakati ate mabega wali waliwo bino bw'ate shadow ban bw'abantu b'ofollowinze bw'ate basimanga bakoze violation n'ensooka mbajjako follow ng'olwo video ziganye otambula kumbe just byali biganye buganyi nga tebabyagala bwagazi n'ensooka mbajjako kati Cletha muwe follow n'oli obadde olina omuwa follow yani oli agenze owe London. Nasooka nemba ni following nga bangaye mu video tezijja kutambula biki ezo abalala nga zitambula nga balina byebafollowing bangi ezo zezigaana. I do kale Cletha tweyanziza we bali kuwakubiswa akasente basically wamufollowinze going to but I send neyanziza agenda kuweereza emitwalo 15 emirala. Okay, I'm going to sleep but I send you emitwalo 15 kebera ofunye 15 endala awo basically we agambye azimu n'aweereza that's Kawata what ojjukira ono omusajja wa Amerika yani Ngalabi yamugambako ati kyekyo kiconference oba agenda kikola agenda ba online yamanyi oba bamusasudde mmeka yamanyi omuteeka ku flyer naye takolera obwereere kati saali babimanyi bino simanyi ndabye flyer ng'etambula ku mikutu naye saali tageza n'akolera obwereere balina omusasula bigenda kubeera Canada bigenda kubeera ku TikTok biki bino bigenda kubeera Canada wano naye ndowooza ba speaker balina baba international oba buli omu waali ne Salima alina okubeerayo uyo bamutadde ku flyer nibadde shocked. Salima tagenda Canada nga tumanyi kizibu kati ate ani amutadde ku flyer nze ndabye flyer ng'etambula ku mikutu gyawa naye nga kyekyo kiconference Ngalabi kye yali amugamba kati ani amutaddeko kyekyebuuzibwa Ngalabi yamutaddeko ndowooza baayogera Salima alina okujja n'atunnyonnyola Salima naayinza okugenda e Canada bannembi by'okusanga bamutaddira ne conference y'e Canada ye yadde
kizibu tasobola yingira si guno omwaka ng'omuyinako ennugu nedda si guno omwaka wafu kati kino kya mwaka guno kiri October kati bagenda mukozesa bukozesa ndowooza agenda kwogera ndowooza ku Zoom oba ku TikTok simanyi naye tabweza n'akolera ebyobwereere namulaba nja mugamba alabe kaali eyo akyazina ku mazina kale nange ebadde shock tukalaba ngala bibugu yawe yamugamba kwe ngala bibuye yamugamba ngala byajja atunyonyere lwaki mune yamutadde ku flyer nga tebamusasudde waliwo abuuziza mu lwaki tasobola kuyingira simanyi enjala ennuma gundi kiri tu ali ate gino bino ebya ebola ozi waliwo ebola yesa alimaali ludda ajja atunyonyo tebanaggulawo Kabaata wanyi nze ebintu bye nayogera ku live ebyasalima bwe nalimba connecting we tutuuse wali olabye nga nzize mu inbox yo nga nkunyonyola tutuuse wano saddamu kukulaba kati waki muno bamutadde Salima yakugamba sokolindeko saagala kwogera naawe please because of vuddeyo wadde information mufu Kabaata ojjukira nga screenshot gyembijje ku WhatsApp zawa ne Canada eyo kola yeri kutamba you know the arrangement these people have you know the agreement they have that's why they're asking why is Salima on bamusasudde kati lwaki mbategeeza gwe buuza Salima oba ayomba tibamutadde ku fulaya tugezaako sinenya gwe nze ndese bulesi kundaze bulazi Kabaata Salima anti kati sokolinde ngenda mu connectinga ne president wa Nauka basi kigedigu amuyamba muleetewa akati gw'omunyotya nti okubeera ku fulaya tekyafa ku agreement gye basayininga oba enkola kati gw'okumulaba No, I was so shocked kubanga anti kati ozze kwasama n'ogamba tebamukozeseza bwereere akawomera obuuzanga wandigenze mu inbox ya Salima n'ombuuza are you comfortable with being on the flyer or are you in talks with the organization? Is Bruce helping you to, you know? Kati nze Kabaata nadde tosuubira nze kujja era ebintu bya Salima sigenda kubiteeka ku live paka nga Mukama amuyambye n'akola ki n'ayitamu awo lwe ndijja ku live ne ngamba yes tetwali twagala tolowooza nti buli kenaakola buli ka step kebamuyambako yuna management yonna kati ye ne Doreen Kabarebe they are official social media influencers ako katono keso babulirako kati Doreen ye wali olabyeko awo nkutegedde kati zino bamira ku live notandika okwonoona erinnya naate obadde olina okunnyonnyola ngambe leka gyotunnyonnyole waki ali ku fulaya kubanga ekitongole nkunyonnyola ngaani badde awo omukazi wange yangambye nti wawulidde byo bakwogerako ewa Kabaata tewali akwogeddeko naawe weewumuzeeko Hello, Kabaata oli otya? wali akwogeddeko lwakuba oli mukwano gwa Kabaata ne maama ate sirikaako musirikeeko Kabaata oli ekirina otya? kyekitegeeza nze ndaba information nengireeta ate twandibimanyize bata nti Salima ali ku fulaya si mwali mwagaza mwali temwagala happy because we are happy with her kati ate be happens gye nsanyuke ng'ate nze nakirimu kalowooza nze sirioyombera ki kuba tewali ayomba oba tewali ani wagambye Salima bamutadde ku bifulaya engalabi jangu onyonnyole lwaki ali ku bifulaya takolera bwereere why is she on kubanga eyo gundi wakajja ogerako so twagala anyonyola agenda kukolako ki Kawamera akunnyonnyole isebero 18 omanyi namwe social media in-laws mweyingiza naye ogambye kuba talina wagenda yita ogambye social media influencer so that's okay ekyo nkitegedde nasoma Okay, omukazi n'omusiru mulekerawo kutwasamira. ekyembadde njagala Good. Yeah. Kabaata oli otya? I wasn't complaining at all nze ndese lugambo Bambi olugambo lwe tetulwagala. nawe jjawo ebinnya Olinga amazzi. olinganga ettako Malta komonia. olinganga akasolo ka Kabaata
Akakomonio. Genda okalye. Kati akange kabi kalungi sitegedde. Nze nkaagala Kabaata. Wakanvume konna. Tosobola kuba motoka solo kange kabi kampi katini Kalungi Kabaata akanvume. Oba kanene oba katini kyonna kyekiri. Atunnyonnyole kawanvu katini. Kati yasama tube wano. Lyamazzi. Kabaata oli otya mukwano? Jendi nino oli otya? It's been a long time. Oli mu Uganda wavaayo? I don't give a fuck. Ndi wonna. I'm all over the world. How are you, darling? I'm good. How are you? I'm okay, love. Walidde Katunda. No eating, no eating. Lwaki oli avuma ono? Lwaki oli Simenka Woomera? Lwaki avuma ono? Oh, jeez. Kigenze. Atajja kumpulira. Woomera yakola kinabbi. Banange yantama. Yankeeta nesiri mwagala. Era naye wamutama. Kabaata nkimanyi Kawoomera nkwagala nnyo koze owoomerwako okunywa. Neaziza tuwoomerwako okunywa nga tukyali balamu. Era nakuulidde dda toli baneze kuyombera nze ogukazi gwantama. Ogukazi gulinga empuuta. Mbadde nazise talayizeno nga baginnangidde dda nga nakitadde. Olimba. Naye Nammiro saakulangire naggambe mazima. Nammiro kamuwe ku bbeere Kabaata. Muwe bbeere. Nammiro kkiriza ebbere lya Nina. Wangambye dda nazunze dda mpunyedde kulayivu eno nteno okwata eri. Omukazi tawa biswanka mwana mukwatako. Biswanka takwatanga ku mwana wadde omulabako. Atako mbadde sikamanyirindako. Biswanka tebamukkiriza kulaba ku mwana. Tebamukkiriza mulabako paka nakati tamulabangako era tamutuumanga linnya. No. Kati biswanka wabanga talaba mwana era nga tebamukkiriza nze gagega na magezi gemuwa. Biswanka zaala abalala oyo mufiise. Osobola okukikola tekimenya. Zaala abalala oyo mufiise. Mama w'omwana wanakkiriza okumukuleetera mu receiving mu welcoming. Bw'aba tayagala omukwateko ng'atagamba gwe kitaawe mufiise zaala abalala. As simple as that. Zaala y'abaana abalala be banaasobola okuwa obasituleko mu mikono gyo nga gwe taata. Mama waba agaana omwana okumukuwa zaala abalala. Oyo mufiise mujje mu bulamu bwo. Ng'ate omukazi akyakola zirayivu ne banne ng'ebagamba biswaka ajja kutuuka akoowe. Kyogamba ajja kukola live. Anakola live okumala emyaka 10 ajja tuuka akoowe abiveeko abyesonyiwe. Biswanka zaala omwana omulala oyo mwesonyiwe. Muviireko ddala. Mulekere maama we amulye. Kabaata nze nga nkufunisa olubuto ng'oŋŋaana okulaba omwana. Nga nkufunisa olubuto ng'ngamba sirina kulaba mwana. Kuki? Anti we mukulekera w'omuliira. We mukulekera w'otandikira okumuweerera fees paka we nnaamulabako. Kabaata tulekerawo ebintu okubikwasa ekisa. Oyo omukazi waba ayagala obuyambi nga tayagala na taata kulaba ku mwana we, omwana we amweriire. Toyogedde bulungi. Taata Tiara toyogedde bulungi. Ne biswanka kennyini alina ensonga kakati ate ntegedde biswanka oyina ensonga egaana okulabirira omwana ne mu mateeka kikkirizibwa. Omusajja bwe manjagala okulaba ku mwana gw'oclaiminga nti wange lwaki ate omwana okumulaba te ng'oyagala obuyambi okuva mu nze. Biswanka kati kankuwa amagezi omwana oyo mbadde nkusaba tomuwa wadde 10. Tomuwa wadde 10. Gosmanyi nti omwana wa biswanka talina linnya lya biswanka. Abantu bagamba kigeri oli mutuufu ndaba bakuwagidde mu komenti. Omusajja omukazi wabaganya omwana okumuleeta biswanka amulabe tebamuwa wadde 10.
kabatanze nga nkuzala mu omwana ng'ongana omulaba kabata obadde okimanyi nti nno omukazi okugaana omusajja olaba omwana it is either omwana si wuwe ye point esooka nti tayagala mwana asobe lwaki obeera ogaana nzindaba omwana gwogamba nti wange kitegeeza toyagala mwana musobye kitegeeza biswanga kati mutuufu okusaba DNA gwe atayagala ndabe mwana tegogamba nti wange kitegeeza omwana si wange alina taata we either toyagala mwana mbe omukazi kyatayagala omwana bamukwate video nebiswanka taata w'omwana omutuufu alabe anyiige yensonga so kati nnyabo nonya taata w'omwana asasule fees ezo ekirala nonya taata w'omwana agule amata g'omwana oyo omwana muto kabata oyo omwana we batamulabirira agenda kulwala kuba omwana yeetaaga obujjanjabi oyo omwana agenda kulwala akulenga amawuggwe mafu omwana okuva buto omanyi kabata omusingi gwa wansi gwe guteninga omwana bw'anaabeera mu maaso kati oyo omwana we banamufuuyisa empewo talina jampa tanywa ku mata ajja kukula ng'ayina kye bayita omusujja gw'olukonvuba ng'ayina olutentezi akankana alinga ayina lubyamira omwana akulenga ne mu bukulu ababonyaabonyo olw'ensonga ku mubuto temwamubikka temwamulabirira mwamulekanga mu mpewo ali awo olw'okuba mwe muli mu ntalo zammwe ng'abantu abakulu so kabata biswanka naye bagamba biswanka yavuma nnyo omukazi feeling naze naye ne zifa n'ekisa ne kimuggwamu ekikwata omwana omutwalira biswanka nga biswanka avuma nnyo ekikazi bwe bagamba abantu kabata omusezi ne malaaya bwe beegatta bazaala ki omusezi ne malaaya bwe beegatta simanyi kye bazaala ki omusezi ne malaaya bwe beegatta jjukira omusezi tasula mu nju ekiro ne malaaya tasula mu nju kiro abeera akola so ababiri abo bwe beegatta kye bazaala Katonda yayinza okukimanya either bazaala owa boda oba basobola okuzaala kwegamba bingi bye bazaala basobola okuzaala asikaali kwegamba basobola okuzaala sitagafulula basobola okuzaala ekintu kyonna so kati biswanka zolo nono omukyala zolo bwe beegatta bazaala time bomu balina kukkiriza bonna ne bakkiriza ne bagamba bannaye tukwatagane nga ffe bazolo ne bazolo tulabirire omwana waffe kabata nze nafuna omukisa Katonda yampa omukisa gw'otalabanga kati bankwata batya nali ndi ku poliisi nali ndi makindi ku papaazi nga ndya mmere abasirikale bajja bana abasirikale ne bangamba chicken nga bakutte AK47 ne bangamba chicken tukukutte ku musango gwa malicious damage wakubye motoka ya shawa era shawa ye complainer ne bangamba nitubadde tukusaba tukutwale in what we call a gentleman style toteekawo kavuyo kuba naffe tetujja kuteekawo kavuyo era katwe police mbakubira saluti bankwata bulungi ng'abantu tebategedde nali nakamala okulya akamere nabateekana mu motoka yange omu n'atuula mu maaso ababiri ne batuula emabega nga bakutte emmundu era nagenza okuddayo ku papaazi nga bantendereza nga bagamba kimu chicken wafuna ssente olina ne security y'emmundu kati baali tebamanyi nti bali bazze kunkwata ekitegeeza kuba beevugira n'okubeevugira nze nabavuga bajja bamperekera emabega abasirikale 3 nga bakutte AK47 omu nanzigulirawo oluggi ne ntuula ku steering omulala n'atuula eri ababiri ne batuula emabega nembavuga kati abantu babalowooza chicken banaye yagaggawala akasajja kayina n'abasirikale b'emmundu bannange kayina ne babodegaadi kumbe bakutwala kayina ne babodegaadi kumbe bankwata kati mukunkwata ne bantwala ekatwe eyo poliisi eri awo ekatwe poliisi ne bantuuza mu ofisi ya KMP omwami we bamuyita ndowooza Isaabirye tetwamusangamu yali mu meeting naye nga mukuntwala nali sinnaba kumanya kiki kintwaza nakitegeera ntuuseeyo nti kya malicious damage kati KMP ajja angamba chicken eno video gimanyi mugamba njimanyi angamba lwaki okole fujjo wayinonye motoka ya muno ne munyonyola nga bwe nkunyonyodde nti yasoose okunnumba wabula sigenda kwewakana musango wabula ndi ready
okufuna punishment yonna egwa mu bikolwa byange ebibi nakikoze lwa busungu ate nabaddeko omulangira Sega Mwenge ku mutwe sakikola nga ndi soba nali ntamiddemu nze sigenda kwegaana mwenge nali maze okunywa bereya so angamba kati omusango teguli mu regional yaffe wabikoledde Kyebando katukuvuge paka ku polisi ye Kawempe kwe kulejje Kawempe ali nange nali nebuuza ate Kawempe kati ne bangamba ebintu wabikoledde mu gundi ye Kyebando atwala polisi awo ye Kawempe genda ye Kawempe katukuvuge ne banteeka mu motoka awo babukedde nga bazedda ne banteeka mu motoka ne bantwala ku polisi ye Kawempe tuka ku polisi ye Kawempe nzijamu engatto tebasooka na kuyingiza bandi mu kaguli abamawulire babukedde n'abalala ani yabayita kati wabukedde abapolisi ye Katwe be bamuyita nga bakutte ekyennyanja ekinene kikikeni nga bakutte chikeni era ne bamuleeta era oyo wamawulire wabukedde bwe yapostinga ne bano aba TikTok ne bamanya nti chikeni akoze ki akwatiddwa kati ntuuka ku polisi bannamawulire ne babagaana okuyingira ngenda okutuuka munda shawa nga taliiwo kati shawa mu butabaawe bamukubira chikeni wuunazze ebiki ono ye Mama Tiana aliwa sia oyo alina ennyinda eringa ekifundikwa ate batukubagamba ogwo omutwe enkola enkadde asobola zaala Tiana oyo leka naawe obaddeki oyo namulaba nga ata asaturating okufa oyo omuwala bambi munnamawulire yali alina n'enfuufu ku bigere ng'atambudde omuluka gwonna anoonya kantu n'agenda agwa mu kantu ne kamutuulira ng'oyo abeera Mama Tiana ate awo mumulaba aliko kafiruta nze mumanyi oli lino emitwe giri egyasookawo egyaliwo ku mirembe gya Ponsio Pilato ng'oyo azaala Tiana kabatatunulira akaana kange olabe bwe kafaanana ddala mama w'akaana akayina kale mama wa Tiana saagala muwaana ennyo kubanga mujja mulabako ate mubeere disappointed. She is a good woman, that's all I can tell you. Muwala mulungi. Daddy and daughter. Daddy and daughter. Kitegeera akaana naye mama awo akatwe nga kafuuka ka boolo nnyo gulinga muyembe ani yakikola ekyo noza screenshot gye baakuba yabireese bye bati kaliso bana ekigenya bagambye ono si ye Mama Tiana ebadde atambula ku mutimbagano kana kafaananyi ka munnamawulire bwe wamulabira akafuufu kaali kamubunye bunuulo okuva wansi ku bigere paka eno mbisambi ne bambi oyo muwala oyo atobye n'ensi omuwala oyo mulaba bambi nga struggling anoonya eggulire akola biki Katonda bambi akimuweeremu omukisa naye nga bambi tasobola ayinayo kyemanyi oba ayinayo abaana be biki naye tasobola kubanga ye Mama Tiana is not the one. Tunuulira oluba oluba otunuulira oluba lwa Tiana no kyengamba oluba I mean that Joe oluba nze nina oluba oluwanvu eno bagita oba eno ye dog face naye oluba lwe tasobola kubanga yazaala Tiana ate kyannumanga naye ssebo ayogera agamba batsange yenze kati basibye tata Tiana tegwe Mama Tiana oseka kati yali aseka kiwabanga ye Mama Tiana nali mayise wamulaba atuulira ogamba otya tuulira page how are you naye nga ye shawa bambi ng'alemedde ku kintu kimu inze oba wali oba taliiwo siina kye mwetaaza nze njagala akole ki atereze emmotoka yange abasirikale kwe kumugamba bw'oba nga toliiwo Chicken tugenda kumuta shawa kwe kujja era bw'obudde bwonna nga shawa tugwe tulinda ajje tuwogere nga sinaba nakola statement kati abo banyingiza mu kaguli saawa emu ey'olweggulo ntuuka mu kaguli abavubuka be nasangamu bambi tebampisa bubi ne bampeewa okwebaka ne bampa kibulangiti awo ne neebaka mu kuvaayo ku makya naye ekiro kyonna nasula Seebase Kabaata olwaki Kabaata seminti anyigira mu kkomera weebaka ku seminti wansi mu kalu nebaka ku seminti naye nga waliwo ekibulangiti nga waliwo ekibulangiti ekya wansi Kabaata olaba wano si waka this is not my home neraba ekitanda kyensulako olaba gye kiva ekitanda masafu kati nga kati wali kitegeeza so kati ndalabira ddala nga
neba ngasuza wansi kati kumacha ne banvuga ne bantu wala ku kooti eyekanyanya naye mukuntu wala mu kooti nga mama tamanyi awo ne bakwatira nga mama otalinategeera nti oli mukwati mama yategeerera yajja kwolwo nga bankutte wabula yali tamanyi kooti gye bantu walamu kati ntuukayo ku kooti banteeka mu kaduukulu ka kooti mama tannatuuka nga ne complaina tamanyi kooti gye nkola ki gye ŋŋendamu shawa mbandi awo ngenda okulaba mama azze ne shawa ng'atuuse ne ŋŋamba kale at least tunaakola ki tunaagenderaawo naye nga nze ndi mugumu mu mutima olw'ensonga nkimanyi shawa emmotoka ye twamaze dda okugitereeza emotoka wagikubanga omanyira mugenda gitereeza lwaki abantu balowooza nti mwali mu sita nti byonna nga bipange Kabaata tosobola ku omuntu omusiru toyinza muteeka mu magezi era Kabaata lujja kukya omuntu akere ku makyafe bagambe abo bali mu stand oyo afudde bali mu stand so Kabaata stand osokola stand Kabaata ngerimu ogenda mu kooti naye Kabaata abantu bamanyi bulungi kooti oba tebagimanyi simanyi naye abantu bali bagamba stand Kabaata okujjako nga bagamba nti n'omulamuzi yali mu stand Kabaata omanyi kooti ogimanyi bulungi nti osobola kugenda mu kooti ne bwe basita nti n'ogenda mu kooti ne bakusindika kwa limande eruzira nodda nga sheewedde gye mukolera stand kisoboka kati oyo agamba nti yali stand oyo ategeera bulungi omanyi miningi ya stand omulamuzi omumanyi osobola muzanyisa stand gwe osobola okuzanyisa omulamuzi stand omulamuzi omuzanyisa stand ngasobola kusindika eruzira okimanyi Kabaata bwe tuba nga tuli mu criminal court wadde nti shawa akkiriza era n'agamba nze omusango ngumugjeeko okimanyi kooti esobola okusindika eruzira n'enzira kooti n'egamba shawa kooti esobola okugamba shawa omusanga gukugjeeko wabula genda eruzira ojja kudda tubiprocessingeko kisoboka kati nze ngende eruzira mbuno stand ya show bwe bali bagamba muli ku promotion ya show yammwe kati promotion okwasa emmotoka ekwataganira wa n'ebikonde ati nanga okisimanyi ate nga neshe ekyaliyo mu maaso ennaku nnyingi okwasa emmotoka kikwatagana kitya n'ebikonde era lwaki wayasaamu mmotoka lwaki walinda oli nanyini mu face n'okuba ye anti kati mbakkakuba nali nja kkatta Kabaata ennaku zino training nkola nnyingi era enkyankeera Mbaale ngenda kuddukirako mu nsozi z'Embaale abaana b'Embaale tumola mu coming abaana b'Embaale waliwo naŋŋambye Kabaata bannange kuno kuli abaana abakozesa fulaga za Canada naye nga bali nansana mulabye ne ŋŋamba kamuleke omulise so kati Kabaata ntuuka mu kooti mu maaso g'omulamuzi mu kooti ogasimbagana n'omulamuzi ekyasinga okunsonyiya omulamuzi namugamba ekituufu omusango nagukoze naye namugambye omusango nagukoze naye nsaba kunsonyiwa nina akaana kange Katiyana nakakafuna akaana kange bambi keetaaga okusoma ate ekirala saabikola nga ntegeera kwaliko omulangira Ssegamwenge ku mutwe naŋŋamba kakati omusango guno obanga okkiriza nti wagukoze mu fayiro n'ateekamu you have pleaded guilty Kabaata ekyo kimanyi obunene bwakyo sikimanyi sigendangako mu kooti Kabaata n'otuuka mu maaso g'omulamuzi n'akusomera omusango n'ogamba guilty Allah anti kati gwe oba ofuuse convict bakusalirawo busalizi kati awo omulamuzi n'aŋŋamba okkiriza omusango so n'olw'ensonga eyo state ono mwana mubuulira omusango ogwo gwa myaka emeka eruzira omulamuzi yali mukazi yali musajja omulamuzi yali mukazi bannayo omukyalo oyo neetaaga omunonya muwe ku ssente omulamuzi n'agamba state buulira omwana ono omusango ogwo gwa myaka emeka eruzira omulamuzi state n'agamba omusango ogwo gwa myaka 5 neŋŋamba omulamuzi we munteeka eruzira emyaka 5 nja kuvaayo nfudde mbabuulira mazima Nangamba kakati ndowooza kati ku bigambo by'oyogera olinga agamba nti abasirikale baffe
tebakuuma bulungi bantu luzira oyagala kweyongezaako musango ne mugamba maama munange saasira ne nkuuta amaviivi ne mugamba maama omulamuzi munange taasa nina akaana kange kamu akaana bakakampa nakatandika okkaweerera akaana nsaba bambyondeke emyaka 5 wenaaviirayo akaana kange kajja kuba tekakyantegeera owekitibwa omulamuzi munange saasira ne mugamba omulamuzi nzaala nteeka mu baana bo ng'olwo maama malinanku yatandise dda okukaaba agajjulujjulu nzaala nteeka mu baana bo omulamuzi nga ntunulidde bw'ati nzaala onteeke mu baana bo munange nyamba bwali butamanya sina criminal record mbi munange saasira netandika nenjagala n'okumuyimbiramu obuyimba saasira omuddu agende kati ne mugamba nyamba sijja kukiddamu bwe bakuleeta nga wano nga nkoze omusango bwe gutyo ntwale luzira emyaka 5 omulamuzi n'agamba okay this is my ruling Katongole Anthony omusango gukkiriza n'olw'ensonga eyo kooti kusinzira ku maanyi agampeebwa kooti egenda kukusonyiwa with a caution tukusonyiye wabula bw'onaakiddamu ekibonerezo kye tunaakuwujja kukikwasako emikono 2 anti awo kooti neekuba engalo nange ne ngamba mukama yeebale naye nga tetunnatuuka awo shawa baamuleeta mu kaguli ne shawa yaliwo mu kaguli shawa bamuleta mu kaguli shawa n'agamba owekitibwa omulamuzi nze chicken sina kye mwagaza namugambye akole emmotoka yange emmotoka yagikoze mbadde nsaba owekitibwa omulamuzi omusango guveeyo kuba kye nabadde njagala ye emmotoka yange okukolebwa so kati emmotoka yange yakolebwa simuyinaako buzibu bwonna omulamuzi n'agamba kale n'agamba naye era wadde omusonyiye kati ebintu biri mu maaso gaki ga mulamuzi yasalawo Wastegedde omulamuzi o complain asobola okunsonyiwa ye n'atakola ki ye n'atansonyiwa omulamuzi naye omulamuzi yansonyiwa bambi ate ku lunaku lwe twajjanga ne Eddie Mutwe lwagenda okujja mu kooti era awo wennyini ku kooti ye Kanyanya ne Eddie Mutwe teyajja baabikolera ku Zoom okitegedde Kabata nja kusindikirako ku kifaananyi kya Mama Tiano omulabeko. Katonda yampa omukisa n'enzaala omwana mu mukazi ategeera. Ekyo kyo Allah subhanahu wa ta'ala ndi kimwebalizanga ebbanga lyonna. Mama Tiana ategeera. Mama Tiana banaye Katonda Mama Tiano ono ayina engeri gye yamuleeta n'amusuulawo busuuzi bw'ati. Ate Katonda n'agenda n'anteekamu amagezi n'angamba kyanaggwe weesiriwaza oli mu kwegaana omwana owuwo Katonda n'anteekamu amagezi n'angamba chicken omwana wuwo Mama Tiana bwe ntandika okukusomera Mama Tiana ntandika okubikkula page pa page Mama Tiana ategeera Mama Tiana Katonda I don't know how I can thank you enough omwana wange oyo agenda kuba n'amagezi nga gava ku maama we nze taata we ndikisassalala nze taata ndi zolo sitegeera naye maama w'omwana oli maama w'omwana kati kankubuulire lwakuba nti kati sibeera naye maama w'omwana oli bwe ŋŋendayo nga ngenze okulaba ku Tiana ntera okuteekaawo ssente waneeno wano mu gundi y'emmotoka wano wakati w'enfumita amazzi ntera okuteekawo ssente naye okimanyi maama Tiana ayina ekintu kye yaŋŋamba ne mpulira nga emmeeme yange agisaanudde yagamba ki yaŋŋamba njagala obeere ng'ompa emitwalo 10 buli lunaku 10 ne mubuuza emitwalo 10 buli lunaku nga gyaki naŋŋamba gweba beera ng'ompa emitwalo 10 buli lunaku njagala tutandika okukola ekibiina ne mubuuza ekibiina kitya naŋŋamba njagala obeere ng'osevinga 10 buli lunaku nga nange nsevinga 10 buli lunaku kitegeeza omwezi zibeera miliyoni 6 nga guno omwezi nze nfuna guli omwezi gwofuna guno omwezi nze nfuna guli omwezi nze afuna namugamba wangi ekyo kintu nga tekindinamu namugamba kati nze nenkigezaako neŋŋamba anyway bw'abanga muyaaye kitegeeza ayagala kunziba ajja zitwala kasita mukazi wa maama wa mwana wange
Nentandika okumuwanga 10 kati olumunga bwe neebuzaabuza zino sente ziri ku dashboard ajja ssebo n'ayombera ddala n'agamba tonnaba kumpa sente za kibiina kati tugenda mu nnaku 3 zino sente ssebo n'azijjawo nga byamaanyi ayinza okuyolawo ataanaawo n'agamba no nedda n'asooka okujjawo 3 5 tonnapa sente za kibiina omwezi ne gugwako n'agamba jangu ono ne sente zo n'akuwa emiliyoni zo 6 ne muddamu ne kati ogwasooka ate yaŋŋamba gw'olina okusooka okufuna nampuwa 6 gwange ne tuddamu ne tugira namuwa 6 omwezi nagenda okulaba binyuma eŋŋamba ono omuwala ategeera kati zino sente zemuwa ez'okulya for example kuba kati nze oyo omuwala nga nakatandika okumulaba nayina amaalo nga ngamba you know what ono omuwala engeri gye kiri nti yakuuma omwana wange for 3 years nga siriiwo kamusplashing with money kati nendeeta amaalo gange nfunyemu obusente bwange awo kati nga buli wiiki nsooka ne mmuteerako 5 buli wiiki nga sooka kati yatuuka nampita nangamba sooka ojje Daddy Tiana nze ampita Daddy Tiana nangamba sooka ojje Daddy Tiana nangamba okimanyi zino sente zompa nyingi wallahi njogera nga ntya Allah yangamba ompa sente nyingi ate nga Tiana tannaba kutandika kusoma nengamba ne Katonda ono omuwala bamumpanga kirabo nze sinatuuka kuwasa naye omuwala nsindiikiriza si bintu byange kabaata ebintu ebyo si bintu byange naye omuwala nsindiikiriza era we bukyanga kumakya n'olabanga kadi z'embaga zitandise okuyitiŋŋana waliwo wanaabuuziza nti ng'emitwalo 5 ogajjeewa ne kabaata okimanyi nti bano abantu balowooza nkyali wa lusamba lwabwe abantu balowooza tolina ssente era nange mbadde ngenda kukubuuza nti bondaba kaakalevo mpita mbuzi ndeetera ebisagazi ndyerumu gw'okolera ivo tubalize kabaata emitwalo 5 sente ntono 500 okujjako oyo nga nnyoma bunyooma emitwalo 5 kabaata emitwalo 5 gye nnyinza okuyitira waneno kabaata bannaayo 500 really emitwalo 5 wekati 10